Abana Manonya content mwongerera ndo kompoke mutwale President Oyani. Okay. So Self-Border ATV banange kali chana mwagala kuteeka kuno kumfukira kise wina keeki banange mukolere ka keeki bazaamu amaanyi banange nafuddeyo banange muli mutya naye kati mwali mufaaki n'ensi gwe bwogera ku liivu omala kugamba nsi naye bannayuganda batafuna liifu bambi banaife mukama yatuleekako feva mukama kasaakuyamba n'omala okutuuka waggulu era kwebaza mukama nti mukama weebale kumbeererawo ate beera buwaze naye mba mugwanga mba nkola mungi nange bweba bikyali biroobi bannange mubikozese bulungi naye kati yagamba nti wabumbye omugamba ki simanyi nawe gyali bambi namuleka abale okuŋŋanya ku likes bamugoberere bwenkoma waabwe simanyi gwali omuntu omukulu ekibogeza byotomanyi kiki. And it's okay, let's not go there. We are here for Gabriel and Tate. Jakuba wa interview nga mukolo kwa. This is not sibyange banaite mumfogera kisi. What's that one on one? Mwagala one on one. Mwagala ate mute press conference yo mwana tumale eno mujubbe. Nange mbayite ku one on one. Twana lotie musajja. Kalo kaize ebyentalo okawulidde agenda twagala oti omusajja nkyabadde ki. Okay, refine tutuuse wakati. The reason that's why we look for money is for experience. Experience. Money is used for experience. Go here, go where. Bambi. Zambali sokoleke. Promotion agata kwesiga. Onsonga ki. Ne peni yatyo gikwata boyi binyo botyo. Ndira ko Zambali. Kuchi. Zambali. Ne peni omusajja nga atyo bannange ngenda kuba waayo nga tumaliriza Gabriela. I don't want to hijack someone's press conference, you know. Autobera professional waba secho mkwana lebo nobwekwa ante twagala tulira. I am here for you because we are twagala kutulira twagala wake munyini abacha mulimu online eri mukikajuzeeyo baba mwafunye omulimu guno baba muri live kati laira kasamba ka drop jerie mabega tugende che ataka kyala ka pakuli mabega bambi oli live tugiye mu focus ye mu focus eri nawe live wado uze kibuzo kyo mujira mubuuza Zubedo na ile byokudda mbiti kampala wandege yatanda basendi abatia olabo otya abasajja bembi abana bana kampala wandege eri live enga kitire Kibe Bulaya ani nabye ntatso okulaba batuse so we are yet to go. Kibe Bulaya one on one with Zambali. Yeah. Never njagala okubebaza okukola. Thank you so much. Never nafa abatukobedde mwenda abatulaba online tubakubiriza 17 May 2024 tuli wano ku Sheraton Hotel Kampala. Gabriel and Tata atongoza olutambi lwe Cheza for Yesu. Tubayise basebo ne banyabo mujje lweluyimba omwoyo ne lukuba ne mu bifo ebyensi fenna tulwagala mujje omwana yono tumusitule abeere w'amaanyi. A conference where in Birmingham sobola ogenda nabo. I'm having a conference in Birmingham for Uganda. Is what? It's for Wekitiibwa Namutebiriizi. There's another conference. I want to welcome and recognize the presence of Bishop Timothy. Bishop Timothy Mkamwango today were from Upendo YS Church. Bishop Timothy. Oh, thank you so much, Bishop. Nice to see you. Because you're here and you're the bishop, you lead us in an opening prayer. When the arts come, please. Thank you so much. I was trying to know where you are. Okay.
Tesigenda yako Canada. Mboyagala sinkana Ibulake Mukasa kyaliyo mulayinda. Namwe temuleeta ebyo wano. Wama kituufu mwakola podcast house Canada. Naye mutegeera bulungi. Obadde omanyi. Obadde omanyi. Nitudde tukola ki? Bode bazibu nnyo. SM Tours and Travel bannange bali wano. Abo we bakutwala todda. We bakutwala todda. SMP Tours and Travel, they're here to take you to USA, Canada, United Kingdom, Asia, and Europe. Juliana Complex, Rumo Street, Kampala, Uganda. We bali. Twakave Canada. Mwe wavudde Canada. Namugeze college. Twageze n'abantu 40. Mwe Canada. Aba SMP Tours. Mwageze abantu 40. Ne twakomyewo aba. Sibirungi ku online ojja kumisa bannabwe. Basigaddeyo wanywera. Wagenzaana mwaze babiri. Abantu tubawa emirimu. Ya SMP Tours and Travel. Eyo yennyini. Kale mutukoze bulungi. Naye bambi omwana oyo mwakusente nga temuva wano. Temunava wano. It's doing a very good job for you. Kale oba tujja tulya ebyokulya. Edda naawe oli bubi. Tubali tuliira mu budde kakati ayi. Twanyere mukigulamu. African bannange Africa. Kati nabo tuli mu kubonaabona. Kyanga tulya. Kweri tubadde tulira mu budde. Bannange oyo president w'aba gospel artist wonna mumuwa ekitiibwa. Musajja w'amaanyi nnyo yayimiriddewo okulaba gospel artist bonna agumye anywedde. Wamu kiba kibayita gospel. Ono yajja kola neeke. Kati akulembera atya nga ow'Entebbe yalemeramu. Naneke ali Canada. Ono asigalawo. So nga tulaba ono. King of the radio. Yalina admin. President. Okay, members, let's get ready for Gabi. This one. Why Uganda build Uganda? Why Rufali? Yeah. Rufali. Wi-Fi I can't. And Sheraton back Wi-Fi. But I'm never downloading a good Afro mobile app. Hey, Afro mobile app. Ate bannange bannamulemu n'abali mu kyuma, if you know you subscribe to Church of Uganda Media Association, twina tournament ey'amaanyi. Please make sure you register before it is too late. President who? Ze president wamwe twagala ebintu bitambule mangu. Tournament ya Rumu, May, 1st of May, before we celebrate the World Press Freedom Day. So we have a tournament on 1st. Tournament yaffe ffenna nga bannamulemu wujja, naye buli kitongole kijja kusambira mu bitongole eby'amaanyi. So Chouma, maybe your president, make sure you present yourself. Last time watukubisa golo. The same come you're better. So we have that wonderful tournament. Make sure in our association you're subscribing that too. Mwiza n'okukola mwe ba blogger namwe mukolayo team yamwe because namwe muli baffe ne tujja twagala amawulire tugongereko amaanyi. 1st of May tuli luddawa tomanyiwo KCC. Okay. Again, Philip Omondi Stadium. That's where we are. It's a very wonderful tournament.